Bano bategese olukungaana olugenda okuddirira olwasooka olwaliwo ssabbiiti ewedde. Olukungaana olwokubiri lusuubirwa okubaawo ng'ennaku z'omwezi 10 February mu Kampala. Akulira ekibiina ekitaba abalokole mu Uganda, Dr. Joseph Sirwadda ategeezezza nti bali mu kutegeka okubaganya ebirowoozo kuno okusobola okuwa bannayuganda ensalawo entuufu ku ngeri gye bagenda okulonda. Waliyo enteekateeka endala ekitundu ekyokubiri ekya debate eno bwe yali eteekebwateekebwa ebyokwogerako twalaba bingi ebitayogerwako. Kyekitundu ekyokubiri ekya debate tukitegese kibeerewo wakati w'ennaku z'omwezi 10 ne 12 omwezi ogwokubiri nga ebulayo akaseera akamala obumazi okulonda kubeewo. Ono annyonnyodde ezimu ku nsonga abagenda okwogera ze balina okukoonako mu kwogera kwabwe. Ensonga esinga obukulu mu kino y'engeri y'anaabeera omukulembeze gy'agenda okukwatamu enkolagana ya Uganda n'amawanga agagiriraanye. Tugenda kuteesa ku kigambo kye bayita foreign policy, enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala. Tulina amawanga agatwetoolodde mu region, tulina amawanga agali ku continent eno eya Africa, ayina enkolagana yaffe n'amawanga gali amanene gakirimaanyi, Bulaaya, America n'awalala. Ebyo byetaaga okuteesaako, byetaaga okwogerwako. Ensonga ya foreign policy twogera ne ku kigambo kye bayita trade and investment, obusuubuzi n'okugulaana n'amawanga agatuliraanye, okusiga ensimbi, bamusiga nsimbi be baani, era tutegera tutya nti ono ddala ddala musiga nsimbi ono musuubuzi, kubanga tulabyeyo n'abasiisi ba capati nga beeyita abasiga nsimbi. Bongeddeko nti batandise enteekateeka okulaba ng'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Museveni naye ku luno yeetaba mu lukiiko luno okukubaganya ebirowoozo wamu ne banne. Kale buli muntu abeera n'akasonga ke, asobodde okubaawo abaawo, atasobodde tabaawo, naye buli muntu waddembe okusalawo kyayagala okusinziira ku kujja n'obutajja bw'omulala. Tukirese eri public tugamba nti naye mu kutegeera kwaffe ffe tutaddewo omusingi mulungi okujjako nga amaaso gaba mazibe, tulaba nga omusingi gwaffe gubadde mulungi, tulikiraba n'emyaka gye girijja. Wabula bannaddiini era bakinogaanyizza nti enkiiko zino si z'abaana bato nga Pulezidenti Museveni bwe yagambye, nga bategeeza nti ensonga ezoogerwako z'abantu bakulu. Twegatta ne tuyiiya ekirowoozo kino ekyokussaawo okukubaganya ebirowoozo, naye okukubaganya ebirowoozo okutali kwa nkola yakussaawo ekinaateesebwako gye bayita ensonga eri mu ddiiro. Ensonga lwaki toyinza kugamba nti ensonga ezaali zoogerwako zaali z'amasomero. Ensonga z'amasomero zibeemu emu gye muteesaako, abaana babuwenga obuugi ku 7 oba tibabuwa, naye kino kyali kisinga twatwogera ku bintu binenenene. Okubaganya ebirowoozo okwasooka kwaliwo ssabbiiti ewedde olunaku lwokutaano ng'abavuganya abaawera 7 abeetaba mu lukiiko luno nga Mwami Museveni yekka ye yabulawo.